kyakumire kwa Rose Media ije nkwanza nakola nkabaze mu jora ryo tusakengalo mukwana subscribe nze tuyanzanye tuyanzege ate namuna subscribe ontera ko notification obere ngofuna video mubode amawulira galoga mwana mulenzi pressure 24/7 onakrayiro bamutute mu koti awere nembe n'emisango gyo kuvuma kabaka kuvuma president n'abalala bonna bazenga avola kakati nno mu koti eyo bambi amaziga kataga muyitemu ngawulire nako yekitalo olwokulemererwa okweyimirira bamusomedde emisango egisukka mu 5 n'agikiriza egimu kujo n'agamba nti abadde abikola nga tategeera era n'agamba mbu aliko ekikyamu ku mutwe ekibadde kimuleetera okuvoola kabaka wabula sinti tamwagala awamu ne president n'ayogera n'agamba nti bamusonyiwe bwali biddamu olwo balyoke bamutwale mu kooti ne ku guno omulundi yasabye bamusonyiwe omulamuzi kye yakoze bambi teyabadde mubi n'amusaba aleete banne abagenda okumweyimirira ayina mikwano gy'enfanfa Asha Blessing awamu ne Mama Blackman wabula abantu bwe basabiddwa ebiwandiiko basobola omweyimirira nga national ID oba endangamutu ne bagamba tebagirina kakati awo omulamuzi n'amusalira addeyo luzila yebakeyo paka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu wabula ye mukyala Fulfiga yeebazinnyo obwakabaka bwa Buganda okumuyambako okwata omwana mulenzi pressure kubanga yali ayitiridde okuvoola abantu naddala obwakabaka kati ye ng'Omuganda nga tasobola kukisirikira ate ye Frank Baho alidde matereke n'aba beeyita mikwano gya pressure 24/7 nga bamulangira okukwata pressure era n'okuyingira mu nsonga zino ng'ate si Muganda ne bamulangira okuyingira mu buli nsonga ezitamukwatako ne basiba omwana ng'ate bakimanyi nti nno omutwe gwe si mulamu kakati no ye n'abagamba nti si kirungi kuwagira muntu kuvuma abantu newankubadde nga si Muganda pressure kye yakola si kirungi ate ye Mama Blackman ayogedde ekiruma Franco Baho wamu ne Asha Blessing era n'alambika ensonga zonna nga bwe zaabadde ku kkooti ezabaleetedde okuvaawo obubi ennyo n'olutalo olw'amaanyi ate ye mwana muwala Donasia avuddeyo n'avuma bubi nnyo Asha Blessing wamu ne Mama Blackman olw'okulemererwa okuggyayo pressure 24/7 oba obutabeera na nnangamuntu munnaabwe ne bamuzizayo luzila ate nga badde beeyita mikwano gye nfanfe kakati kankutere vidiyo zonna nga bwe zigenze mukwano obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire tusabire pressure ate era bambi ave luzira naye ebyokuvuma abantu byotagezaako okubiddamu naddala okuvoola kabaka n'abantu abalala byonna kamikutere nga wegenze mukwano obeere ng'olabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. You don't have an identity card? What? So one of them is not ready? Miss Amsana, you have seen that? Yes, I've seen that. I had another. So can we conclude, Miss Samson, that you don't have sureties in this court today? I have sureties, but they did carry their IDs. I'm so sorry. So they are not ready to stand for you today? They are ready. Which date? So you don't have sureties? I have sureties. They are not there, Mr. Msana. Are they there? I would like to look for your forgiveness. I have psychological problems. I'm really disturbed, especially psychologically. I've not settled down and I've been having so many, I would call them spiritual positions that have made me act in a way that is not right. But I am a very respectable young man and I promise... That's not part of the... You're not writing that. I'm not writing, I'm just trying to just make sure that the shooters have not come with identification. I promise to delete all the publications I made and to ask for forgiveness. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority, and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. If caught again publishing such content on social media, I would plead guilty. But I didn't have any knowledge of me promoting the crime, and I don't have any hate speech. Rather than I was trying to put out the things that I saw as unfair in society. I'm sorry if they came out not right, but I'm not a harmful person and I don't have any counts of violence, neither do I have counts of
hate speech. Mr. Musana, since your shooters have no identifications, they are deemed not to be present in this court. So you are remanded until the 7th of March 2024 when you reappear in this court for mention of your case. Court is adjourned. Jakubaza Buganda Kingdom nebaza bana Uganda mwenna n'abantu bonna bana Uganda kino kyakwata ku baganda bokka kyakwata ku bantu bangi okusookera ddala nja bagamba nti ndi muzadde amwe mother ayina omuntu omwana asigala mwana naye mu bulamu bw'otambuliramu nga bagamba nti success and fair based on Zealand reality buli kintu kyokera kyakufumintiriza ate n'okubala situation buli bulamu bw'otambuliramu balanga situation bw'olumba kingdom oba olumba obwakabaka bwa Buganda oba olumbe oba okutte ku ssavu ly'Abaganda oba okutte ku mpologoma oli magulu ngendo kyekyu tazanirwako kyovola Abaganda bagamba nti ali mukabya amaziga ndi mukabya omusaayi waligwa wendigwa waliwo n'abantu abeewaayo okuttibwa olwa Ssaabasajja Kabaka so nze ng'omuzadde nakiramu interest bill nekibitamu interest bill maybe Abaganda basobola okukwata omwana ne mutusaako obuvune ne mutamanya mwenna ekyokubiri nti singa tetumukomako ajja kusigala nga akola ebintu byebimu nga yamanyi nti birungi ng'afuna views ne likes ezitamugasiza saawa ya leero ne ŋŋamba nze ng'omuzadde alumirirwa omwana nina mutwala mu mateeka okusinga maybe kuba kati n'ogamba omuntu olaba ekiyitibwa Obuganda Kabaka agenda bugenzi bugerere abantu ne bafa abasajja ne bajjayo petrol station nga munywa amafuta nga mwagala mukole eki Uganda abantu ababuyimiddeko bangi tulina Ganso Nahabwe yeroya wange owa Herben Company ne Kanso Utalo Robert basajja ba Nankole ne bagamba ekikwata ku Buganda fo Buganda butuleze bwatusembeza tuli wano bano bali expensive bamanyi kye bakola bamanya amateeka naye agamba ku kikwata ku Ssaabasajja Kabaka akanyumukiremu ale nekikwata ku mwana kuba nange ndi muzadde asobola okufuna obuzibu bwonna mungeremu obwendala so bwe twayimukiramu okugema kukira okuwonya omwana okumukomako oba okugamba nti maybe otinamuteeka ennaku 2-3 anaafunamu okutya mu mutima naye mwenna mubadde mumulaba omwana otwamugambako yasigala awaga ate nga ataddemu abantu bangi tosobola kuwakula ntalo kanaana naanakukuba tomumanya naanakuta tomumanya mujjukira limemba twafiirwa Isima Olax ne lipoota enabakudda Isima yali musajja ali intelligent avayo n'analizinga ensonga kuba yali muyigirize n'ayogera ensi yonna yakeeranga ku Isima ku makya morning show ng'akwata bukwasisimu yenatwa n'ayogera ensonga ng'abantu bamala following ne likes yabireka tebyamugasa kumuwa bulamu twafiirwa omwana w'omulwanyi namumanyi jakana atuulanga n'ayogera naguno guliko tosobola kuŋŋamba jakana yafa bwati oba bwati oba bwati so n'olwekyo bwe tuvaayo ne tugenda mu kooti kuba kutaasa era singa munneebaza bwebaza okusinga omuleka bamukube okusinga omuleka attibwe kubanga tojja kumanya agenda mutta togenda kumanya agenda kumukuba tosobola kuba kulantalo mutwalo ku bantu mutwalo kubanga oyagala ikisani follow nolowooza nti wajja kukulayo at least akola ki Ronald Mwenda Mutebi which is okay yavuma Kabaka Buganda navuma mama wa Museveni I don't want to know if I'm Nyankore, if I'm Ugandan, or if I'm Uganda, it's okay. Zea mukwata. Nino kubeera wo. Naye gwe omulwadde kinawe. Ekirungi asabye kasita asabye eki? Lwaki tolina Abamweyimilira? Nana mama disappointed mwamuwaganga ku social media sawe sema mumuvuddemu ekiro kyonna sikeekeka awaanu kajji mugenza okutuuka okumaguka omuntu bw'oba olumiddwa omuntu wo ku lunaku lwajja mu kooti teweebaka nga sikikkiriza nti UJ Extra yali yeebaseeko ku biseera bye nakwatibwangamu
sikikkiriza ne muddeyo ne kati Asha Blessing ne kiddeeri okulya embizi mwe kyagejjera agatama kigenza okutuka mu kooti nga kyanjala engerere mbo kiri kisonga mu abaho engalo kisonga mu abaho engalo tebigasa kiri kyagwa kyagwa omwana bamukwata sanyo kye twetaaga tukoze tutya pressure okubeera nga afuna bail for the mutagala for abalina experience ku nsonga ezo nenda basiru tebategeera gundi shaira price mwana muli basiru temutegeera mulinga amazi we Asha Blessing so far says no police statement mbo simanyi pressure mulalu are you stupid chikaze go chifaded musician ne yongera okubategeeza nti Asha Blessings mama Black Mani mwakafa olumbe mugenda mutyo okweyimirira omwana nga ne national ne gundi ne photocopy ya national ID tojina inga ne gundi ne badde manyi mubadde muyina okutema empenda mugende ku tundu pressure gyakolera munoonya bbaluwa muleme kuleeta biga about pressure mulalu wabula mulete empapula eziraga nti pressure mulalu nga zivudde butabika mulete bbaluwa ya chairman mu tundu pressure gyawangalya nga kuliko stamp ngeraga pressure mulalu bye bitasa pressure sawa zino ebigambo byamwe okwekolako ne mwambala mama Black Mani agenda naye pangako makeup nateka aganzali na kwata kabiswa asanti halambe byonna nabigata ku face nalyoka atambulanga yenna amemabwata atambulanga agenda okugwa empewe mu bujje muzenu emuzeri yenali n'ennyindo emulinga ekitereke tebategeera balowooza ensonga eyabaddewo wakati wa Frank ne Asha Blessing eri wala Frank oyo ate Frank omwana oyo Asha ayina ebintu ayina obujulizi ku ssimu mwali badde temugenda wala mujja kuswala oba nfuna Asha yabadde akkirira ku madaala Frank ng'ali ne bannamawulire ffenna tukkirira ko Frank oyo Asha nze sigenda na bamalaya you understand nze nenkyuka ne mugamba that is wrong tosobola tewali ayina right kuvuma muntu kintu kyonna oba nfuna gwoba ayina buyinza ki obuvuma omuntu nti malaya era Asha olwamugudde mu matu newuunyiza Asha muwala munyankole yayogedde naye mu lunyankole mu bukambo obw'ekitalo kakati kambuuze ebitiibwa bye mwagala wano ku app tebigenda kubaawo mpaka nga mutandisa okwewaŋŋana ebitiibwa. You understand? Ate zino hate speech ze mutandiza. I don't like this one. Who told you people will like you? Gwolowooza nti nno ffe okubeera nga mutukolera video omuntu nakukolera okuva January nga tomuddamu gwoba omwagala. Oba mulowooza twayonkambwa. Oba olowooza walinze. Gwe njagala mba nnyonnyola okuva olunaku lwaleero kabayingire mu mutwe. Gwe bw'oba omanyi nga wali okedde n'ondipana oba n'onjesamira ekintu kyonna. Nze ekitaasa abantu kweno app ndi maama. Bwe nali nzija nagira mu kifaananyi kya maama ky'ovola abasiina nawe ntandika kuvuma muntu naye nga bagambye nga bontunuulya bwoti sisobola kuvuma